w'abaana ba Pawulo era nga ne bw'aba ayogera bwogezi mu by'okusaaga tuli mu kisenge twalina ekibiina taata mu kyalina bakiyitanga ekisenge bano bwe banyingiza mu kisenge nayingira mu kisenge nga tuli baana bato kisenge nga kya mikwano omuli abasirikale abaagalana ennyo era bonna ye akyali nabo kikyagenda mu maaso era ye mukuza mu ennamba emu nze nenzirako tubonyebonye mu bintu byonna bwe nayawukaniramu bokka naye wesaabeererawo mu piriyodi ey'okutunda ate naye yaŋŋamba naye byamugwako kyobala sisobola byogera ebyokutunda banze namukuya ne mugamba ani eyatunze so naye nga bwe nabagambye nti byonna ebyemabega tetwagala nnyo binoza ssaawa zino mwema Dave mbadde mbuulirira abaana bange abaana bo nti tusooke tuve mu mawulire bo kye bagamba ensonga nga minisita bw'ajja results ez'eddwaliro tebazikiririzaamu abaana bali kiruma abaana bali kugamba ku baana ba Pawulo byalina nti abaana bana bokka be ba Pawulo nti bali bo babagamba nti bano abaana bo babendako bwenzi si ba Pawulo omusaayi gwabawandula naye ate mu baana mulimu n'abaatakebere kuwera nebakeberebwa I'm sorry about that. Then ne bagamba results ziri speed zavugibwa speed nnyo olw'okuba waliwo ekigendererwa ekyokutunda era ensonga lwaki basaba nti owatisyo baddemu bajje omusawo yabakakasa nti bajja kundaga butonde y'omufu taata kuba guno bagujja ku baana ne bagamba guno gukwatagana guno tegukwatagana ne balabika nti tebagukkiriza bo balowooza nti bajja kundaga butonde ng'abasawo bwe babagayidinga ba scientists bajja kufuna ekituufu nga mukyo kye bagamba nti abaana bano batandise okukula naye tebamanyi abazaala abaana tebamanyi ekika kiriwa maama baabwe babagamba taata wammwe yafa naye ekika kyammwe kyekino naye ng'essaawa zino babagamba nedda temuli ba kika kyaffe nekiba nti kiruma omwana yenna atandise okukula so byosanze tukkaanyaamuko nti ekisooka tukiziganye tuveko mu mawulire ku social media tudde nga bwe mwankuliza mu kisenge tudde mu by'omu kisenge nze ne neetonda lwaki nali nsirise okuba nti sisobola ku lutalo lwa mawulire nzikiriza mu lutalo lwa kutegeeragana naye bwe baba nti kati tuvuddeyo nga tutambula omuntu omu era ne mbagamba nze sina sayidi gye neekubirako omwana kasaba nga wa Pawulo Kafeero nze ndiredde okutambula nabo ne bamaama baabwe kubanga sinza kusula buvunaanyizibwa oli bwe yandabamu nemba nti ate mbwejjako bwe bamala okufuna ekyo tebawagira bagamba ekyapa ky'omukyalo kyakyusibwa mu kukyusibwa that's why muyize kubanga ebimu badde simanyi bitambula mu kukyusibwa bagamba nti kyagenda mu mannya matono ag'abamu era ne bagamba si kituufu nti bokubakebera omusaayi baagala kutunda bisigaddewo bo baagala kulaba layiniti yaabwe nakwerondamu administrator obwo obutono oba ebitono ebisigaddewo bibe nga bisigalawo balabe bwe binaatambula so bwe naba nina kineerabidde banaakubuuliramu ne mmaliriza nga ninze one guidance gy'obawa ne bwe tuba tutambula nga mbasaba tuzzeeyo ekitiibwa kya mukwano gwo best friend wo batulabe nga bagamba ennyimba za Kafeero zakoze ssente bweziti dhani okuba nti abaana bakayanira bya Kafeero bakumuziikula mu Buganda wadde ndi munnakyaggwe kibi nnyo okuziikula omufu kubanga obeera musezi naye ffe kirungi okuli abantu kalica yaffe nga bannakyaggwe tujja muziikula olw'okutereeza kubanga ne bwe tunaagaana tutya minisita angayidinze nze mbadde nkirwanirira mulaba ne luli nagaana naye minisita angayidinze nagamba nga tebannajja nti ekijjawo kino badde mubakole ki naye kirungi baŋŋambye nti tebaziikulirayo ddala wabula omusawo alina bwajjo kikola yamuggyeko ki neŋŋamba sijja bisalawo nzekka twali babiri n'abalala obeerewo mpa opiniyoni yo bwe kibanga kyekyo nga baana bakulu nga bwe basazeewo it is the above 18 kubanga ffe tuliwo baluŋŋamya naye ate tetulina decision over your rights as the children of Kafeero ekyo tetulina decision
So above 18 omwana etteeka limuwa okwesayirawo bwe munaakuuma ekitiibwa kya taata wammwe, bwe munaakuuma ennyimba za taata wammwe, bwe munaakuuma legase ye, nani aligitwala mu maaso. It is upon you people because eyo family tree mwe baana ba Kafeero. Ne bwe nabanga yali anjagala atya, ne bwe tunabanga twakozanga mu sowaani yemu, naawe yazaala abaana. That's why etteeka wa Administrator General ligamba omwana ne maama ne taata. Terigamba nti muganda we oba mukwano gwe. So this time now it is you the children to protect the legacy, to see how you can use your father's name to be more advantaged because he made for you a good name. Tulina bangi abafunye mu mmanya ga batata baabwe mu government ewa president ewaki, but the way you are going to organize your family tree. Nange nzadde abaana ba Vanessa ba Melissa, nina kati family tree eyange, nina abalongo bange bamoshi bamoshi bonna ba Zion Zoe. Kati nange wema nteekateeka eyo family lineage yange naye ffe tuli okubagayidinga, and we have capacity banaye. We have capacity to guide you. Mbere proud nti omwana wa Paulo Kafeero ali bwati ali wano, naye musijja kikola nga tetuvudde mu ntalo, tetuvudde mu mawulire. You know I'm a peaceful man, gwe twayagalana nnyo kuva mu buto. Nze sisobola ntalo, what I do I keep quiet, nembanga atamanyi. So bye byange byo mwami Mandevu nsaba yonzeko bwana nsonyi okuterewa nafunyemu ebizibu, naye ndowooza okutuuka ku kituufu oba ku mulamwa wadde tugambye nti tusooka kuddako mu byemabega. Nze mbadde njagala mbawe ku history w'olutalo luno kubanga terulinga luki lutalo, era nga bweyogedde nange siri muntu wa ntalo, nali nabyesonyiwa. Kafeero bw'afa yabadde aganya okulira ebigambo, taata we ojja muwasa mali yali ayagala okutwala ennyumba ye Kajjansi, oba yali ayagala giwa Luyuru oba whatever. Mu kulwana entalo ezaaliwo ne tulagira Simon Swazi ne Nagano be baali abakulukulu babeere mu nnyumba for its safety. Ne batandika okubeera mu nnyumba. Bwe batandika okubeera mu nnyumba, jjukira Kafeero olwafa abantu baagwira abaana be, nze ngenda kulabirira gundi, ngenda kuweerera ono, ngenda kukola ki. Naye nga wayiseewo ekiseera myaka nga 2-3 abantu bangi batandika okutendewererwa ki, buli omu n'abata. Bamaama ne batandika okubonaabona n'abaana baabwe. Abaali bakyali mu kintu ne tugezaako okuyamba nga tetwasobola okukola ki, okuyamba. Twatuuka ekiseera naffe nga tosobola kubanga namba yali ki nnene, ne batandika okubonaabona, wakankiyita okubonaabona oba okubeera mu mbeera eteyagaza. Muwulidde namba yali nnene, so sigamba nti abaana baali ki. Kati bamaama ne batandika okumpulininga kubanga abasinga baali bato abaana. Naye lwaki ennyumba eri abagirimu abasatu tebagivaamu nepangisibwa, sente zivaamu ne ziba nga ziyamba ku ki, zituyambako okulabirira abaana baffe. Oli ne bwafuna nnusu 10 era abakoze eki, luba lulina kyemutaasa. Simon ne Swazi ne Nagawa ne bagaanira mu ki, mu nnyumba. Ne tutuuza enkiiko eziwera n'amatandoza bwe nnyimbamu muga nti awo wonna nali nkyatambula nga tukyaliwo. Ne tutuuza enkiiko eziwera okugezaako kugamba bave mu ki, mu nnyumba. Ne kirema. Ekyaddirira mu kuwaliriza ennyo ne tugaa nti abantu abamu in fact kanejje musijaga ne tugamba bamaama nja kubogera nnyo ku bamaama kubanga abaana basinga baali bato. By then nga tebasalawo oba tebateesa. Ennyumba ye Kajjansi etundibwe, waakiri buli mwana abeeko omugabo gwakola ki, gwafuna. Abaana abaali abakulu ne bamaama ekikkiriziganyizibwako. Mu lukiiko olwasembayo nga tuli ku issue eyo, nga tumaliriza okuteesa, Simon yasituka
n'agamba naye bannange buli mwaka kubanga buli mwaka nga bwe tugenda e Masaba ng'okimanyi buli mwaka bwe tugenda e Masaba Mandeva atuleeterayo omwana omupya nti naye muganda waffe tunaakomawa nze nteesa nga tetunnatunda nnyumba tugende ku DNA tukakase ddala abantu abasaanye okufuna ku ssente zaki z'ennyumba nga tugitunze abaali mu lukiiko bonna ne bakikkiriza process ya DNA we yakola ki we yatandikira eddwaliro ne lifunibwa tugenda ku DNA omanyi mulimu gye mbadde mpulira olumu ate nga binnumya omutwe nti kubanga omanyi bw'oba oyagala okutuuka ku kituufu beera n'amazima ekituufu teri gwe baakaka genda ku DNA twakikkiriziganyako mu lukiiko teri gwe baatikka ku kiroole kubanga MBN bwe munaagendayo bwe muli mu system buli information gye mwala musobola okugifuna buli maama yasayininga ku foomu y'omwana we abaana bondoza babajjako obufaananyi buli mwana oba ne bamaama ne baleeta endaga mu mutwe bwe bityo ekyo si kyekintu kyali kikolebwa omuntu akakiddwa obuki okukaka ne tutuuka ku DNA ngenda kujabula kubanga obudde butono ate sitole mpanvu bwe tutuuka ku DNA twasooka mu counseling session omusawo n'atugamba nti tulina system bbiri ze tusobola okukozesa bwali Dr. Bwana esooka okuziikula omufu ne tumuggyako oba kanyama naye yayogera nnyo ku linnyo n'oluviiri ne tukozesa ebyo oba okuddira abaana be bennyini ne tubajja mu porofayiro ya taata waabwe n'atunnyonnyola ekyokuziikula omufu naye nga tannatuukira yatugamba nti ekizibu ekiri mu kuziikula omufu bwaba bamuteekamu famalini mungi nga tebannamuziika DNA emanyi okutawaana netevaamu buki bulungi bw'aba atutte ebbanga ddene ng'aziikiddwa n'atubuuza yakamala emyaka emeka gyali 3 gyali gisuseemu gyali gisuseemu n'atugamba so ne ssente ziba nnyingi ssente ezitaalimu ne tukkiriziganya tukozese ekyokujja profile ku baana baki abalenzi n'atugamba naye ku mulundi guno bamaama tebabajjaako DNA naye bamaama tugenda bajjako omusaayi aba abaana bano bemutuwadde kubanga omukyala ayinza okulaba nti omwana gwalina ye wuwe naye nga bamusibira mulago oba mu ddwaliro yonna gye yakola ki gye yazaalira ne batamuwa wuwe nti ye mutuwa abaana 5 abalenzi mubakyuzi nga terando musalo gundi ne gundi ne tuwaayo amannya ne babakebera oba atu omwezi gumu okufuna results oba ise 2 weeks ne bankubira essimu ne baŋŋamba omanyi ti mugenda tongayo omwana omulala omulenzi ogwo yanga mulongo ndowooza ku 5 teyali alonyaga ate waddayo mu ddwaliro kubanga omusale olwedde gwaliyo ntuga muteeke okwogwani ogwoyo ne bakola profile bwe bamala okola profile yaabwe ne ntandika okwevuba ku MBN omwezi ne gugwako ne tukwata omulala ngambagamba bannange mwatuwa omwezi gumu zitadda kyo ki nga bagamba mutulinde ne mpanga bintamye n'okukola ki n'okuntamu ndowooza nga tuli myezi ng'ebiri nga nabano babimmanja bamaama nali ndi ku ofiisi yange Simon nankubira essimu nangamba omuzeeyi Mandeevu tufunye agula ekajjansi nga tezinadda namufunye agula ekajjansi nti ye no aŋŋamba ebyo nga beddwali bankubidde essimu nti rizatisi zammwe zawedde mutuwa olunaku lwe munaazikima konze kale era nga nkwedde bannange ndowooza twali tugenda Friday oba Saturday sijjukira bulungi nnaku ebbanga liyise ne mugamba Simon rizatisi zammwe zaafulumye temupapa rizatisi zimala okukola ki mumala okufuna rizatisi zammwe
kubanga ekyabakozesa okutunda ennyumba kumanya balina kufuna ku ssente. Ekyo kimu. Ekyokubiri, oyinza okulowooza nti muli 13 kubanga bakeeranza 14 nga mujja kuba 18 abaana balala bajja kukola ki kujjaliwo abatazi. Yes. Ate oyinza okulowooza nti muli 18 ng'oli omu nga mwokyakulabirako. Topapa kutunda ki risaati zimala okukola ki okufuluma. Simon n'aŋŋamba nze mmaze n'okukwata ssente bampaddeko ekitundu. Ne mugamba kiki? Ne nkubira Nantongo. Sakubira. Ne mbuuza Nantongo ani alina endagaano ye Kajjansi. N'agamba Edi. Museyoze. Ntuuse sa. Gwe nkumanyi. Musonyiwe. Ayina swali nnungi nnyo era jangu otule wano. Yaza lot. Muzeeyi nkulamusiza. Sinatano muzeeyi. Weewale kujja. Amina. Naye kati ensonga bwe zikulema maazi ky'omusajja omukulu okumaliriza. Omanye emyaka gye nzibaddemu taata. Myaka 20. Almost 20. Sajja ono yayiwa. So kati tugenda kumaliriza kino ekintu. Engeri gye tugenda kimaliriza. Adayina kapuyitiramu. Nedda engeri gye tugenda kimaliriza sibasaba wadde siringi 10. Uganda government ngayita mu Uganda police tuna laboratory singo okuba ennungi etaliko omuntu nti gabiro ono ssente akyusa ebintu teriyo. So tugenda mugende mu kyembasaba kiri kimu oda ya court omugifuna olwokutaano olwomukaaga Uganda police n'aba funeral service bagende bajjeyo omugenzi bamujjeko akafyoba anything kyebalaba ekisaanidde bakateke mu boxi tuddemu tuziike omugenzi Paulo mu kitiibwa ku kosti yange si ya government eyo okumuziika yange kuba yali mukwano gwange. So nja ku ekyetaagisa bajja kuleeta bali aba A+ bajja kuleeta keesi ebisagalira babize mu keesi bayiwe enkokoto ntegeko poliisi okumala wiki 2 okulaba ndenkokoto ekwata nti baddamu ate kumubba Kweyo wamwe bukunja. So nje okola wamwe bukunja. Kweyo mama nyiyo bukunja. Yakala ndasebele cyane asobola mulya. Amagumba nganda ba musumentana ne mujamu skeleton z'abantu. Babigirayo. Kasabenti jali kubanga nyizo kuba tukayana wano nganda. Omukunja tali amukunja. Tutamuteeka ko nene. Omukunja. Kati Kamaliyo story. Wanga twatsache. Neba nange nina meeting nina omukolo gwa president ngenda na mulonge obude sina. Babe ekyetaagisa resolution abantu abali mu meeting na biki. Ekyetaagisa resolution kuba waloya. Sikyekyo. Baba gambye mutuule minati ebera minati yamwe kati bwe tujitanga olukiiko lutudde. Ababaddewo be bano. Abaana ne ba mama abaliwo n'abakulu b'ekika mwanyina w'omugenzi ne muganda w'omugenzi n'omuntu omulala bw'ati era musobola n'okugamba minisita yalukubiriza kati we mumala okukola olukiiko olwo nja kusayiningako buli omu asayiningeko mu lukiiko olwo mugamba nti ebibadde ebikolebwa emabega byonna bibadde bikolebwa mu bukujjukujju ng'abaana abalala tebagibwako ki musaayi. So musazeewo muleme kujja musaayi ku muganda w'omugenzi kuba bayinza okuba balina nga tebakwatagana nga taata yali mulala nga maama omu nga maama mulala nga taata omulala. So DNA tesobola kukola ki newe mbeera nga nkufaanana DNA SCM. So bagende bajje ku bisigalira by'omugenzi Paulo. Ekizibu kibadde nti bamujjayo tugenda muzika tutya mbagambye nze nga minisita mukwano gw'omugenzi Paulo wana bagamba dipo na zigala yagikolera wange yatulaawo ku dduuka lyange netandika okukola n'ayimbaawo n'agamba agenda ku Afronet agenda kukola luyimba olwo owulidde ne mugamba kati omwenge oguvuddeko nti ngumaze naye nga ate ayina n'omulala mu motoka. So tugenda nja kusasula kampuni eyo ya Kampala Executive Funeral Directors ne Uganda Police Dr. Byaruhanga bajje ebukunja bajje ebisigalira bulungi tutabule enkokoto endala tumuziike security ya Uganda government esigalewo kubijja okuma internal park ngekazi tuveewo wamwe ebukunja. Kati eri egumba bajja kulitereka mu laboratory ya government forensic omwana alijja n'agamba nze ni mwana wa Kafeero nze ni mwana wa Gundi genda bakujjeko
oba mwana natukola laboratory ya government kuba katumanye buzibu mwina temwina sente muli awo mulekana ebibalwanya mulwanira eka 23 ez'omukyalo naye abavubuka mbakubiriza n'abaana abawala mu abali wana abato buli muntu atandika okwekolera ebibye tewali agenda kugagawala ku by'omugenzi omugenzi Paulo Kasaga zimu yayina emaali naye kati bwebagamba nti eyazimu eriwa basiika abangi abalala sigenda kumenya amanya g'abakulu abalala wewe mba temukoze emaali eyammwe ne mwekolera ebyammwe you are going to perish mwena mugenda kuggwawo nze njagala wenasanga nga omugenzi Kafeero ku DNA gamba alinako abaana babiri oba omu yoyo nyini maali abasigadde muli bakwano ba Kafeero mugendo wammwe Honorable Minister waliwo na kino twakyogera watwale ku DNA yasooka etteeka ligamba omuntu bw'afa abantu bonna ababadde ba beneficiary babadde alabirira baba entitled okufuna ku omugabo kuki ku bintu byakajje obuzibu bwonna obuliwo mawulire amawulire ge gatabula ebintu bino byonna kubanga era twali tusobola n'okuziikula Kafeero before batamanyi ng'ensi tetegedde naye kasita byagenda muki kati ngenda bawa mugezo mufuna order abataano abana abagitegedde nti mufunye kusirike olide tugenda kufuna nze mwenyini nja kwevugira nzije tufune police director pathologist tufune ne Fino Service Company tubagambe tugenda bukunja otuke bukunja omulimu bajja gukolera mu dakika tono nnyo guba guwedde olide bakwate kese endala bamuzeewo tabule nkokoto mukole emikolo gyammwe egy'Abaganda zisiri Muganda olide so munagenda nga mwogera birete mbisayininge weereza abo abaana munagenda nga mwogera ebyama byammwe ebyo byammwe naye tewaliiwo kyenyimiriza era nja kigamba ne Uganda Police tewaliiwo kivulu kya Kafeero kirina kukolebwa paka nga mumaze ensonga eno tikiriyo kubanga ekibatabula tewaliiwo mukolo nti kivulu kutunda kitaka lya Kafeero kutunda kintu kya Kafeero tewali alina buyinza kati kutunda wadde oli administrator kubanga oba administrator oyinza okuba bufuna mu bukyamu katugenda kuddamu bupya bwe tunaasanga aba Kafeero beebo abatuufu nti bali bataano beebo etteeka ly'omufu ligamba litya ligamba abaana b'omugenzi batwala ebitundu 80% namwandu wabanga waali abadde mu makaaga atwala ebitundu 40 obanga tiyalina namwandu gwagamba nti ono namwandu wange sente zonna zisigala nga zabaki z'abaana omusika afuna 1% plus ewa bafunye 2 omusika bamwongerako endala etya so etteeka liri clear ery'obusika n'ery'omuntu afudde naye tulekeraawo okulwanira ebintu ebitaliimu tulekeraawo tekituyamba naye kati nze mbabulire stage yange yeno byengenda obakolera biri ebintu meka ekyamu kiri kimu mwesitule mwena nga bwe muli wano musaana okuva wano nga mukimaliriza mugende owalooyo ali okumpi mutuule abawandikira eminati yammwe nti olukiiko olutudde eminati eyo mugitwale ku URSB mugirigesalinge nti mwatudde ng'abaana b'omugenzi ne famire ono mutudde abaganya okujja abaganya lwakuba tebagadde kujja kubanga bajja mu ofiisi yange ne mbayita bali wano bo bennyini ne bagamba nti bibampa n'olunaku ti olwokutaano tujja kukeera tujje abavuka abajja wano bo tebazze naye era bamanyi okuba kujooga naye babadde babajooga nga temulina abakwatirako kati nze ngambe ngenda bakwatirako so kati nze kyensaba Hirale ako w'abaana abakatireko eno process mugende muligesalinga ekintu kyammwe kati URSB nja kubawa omuntu agenda aligesalinga resolution yammwe minati yammwe bamwita walidi registra ngena mukuwa kati Hirale tutajja nakusaba sente ya mitwalo 2 so Hirale let's do this Hirale abantu babeera bakwano bafenga balamu ne baba bafa basigale nga bakwano bafa of course tusobola kubeerawo nti omwana yagambye omwana talina buyinza yalokwana waggulu URSB registra by'omugenzi nga temukkanyiza nga family so kati eno ministry yaffe yagenda yevunaanyizibwa ku bantu n'ekikola ky'abantu n'abaana n'abavubuka abaana n'abavubuka mwabali wano mugwa mu kiti kyange
Wembasi balwanirire tewali agenda balwanirira. Ebyokussa mu ddaama ebibeera bya Administrator General. Administrator General yakola ku byabafu. Neze nina kubalungamya nga political leader. So that is what we are going to do. Tewali kutegeka mukolo gwa kujjukira Kafeero paka ngamaze okumaliriza namba 1. Namba 2, teri adamu kutunda kintu ky'omugenzi Kafeero. Era envumbo gye mwateekako nange ngenda kubawa ebbaluwa mpitira ofisa wange oyo ajje Mwami Medi. Bawandikire registra w'emukono teri kuddamu kukkiriza muntu kukola kyapa kumenya mu ttaka ly'omugenzi Kafeero mpaka nga bino biwedde oba kusimba luwanye. Basabira muri wa minisita mu bwe mwekole mumbeere wa minisita tuyambye abantu bangi nga gavumenti. Paulo yatunda Uganda, Paulo yali wa system. Lwaki abaana bano nabo nga tuyita se mu ministry yote tulaba nabo foundation yabo bwe tuyita. Manyi abantu bano tobabulira maanyi go. Ono senior presidential advisor. Amuntu agabira abantu sente zonna yani ye president. Abawandiike naye musoke muwandiikibwe nga mumaliriza bino bye mulimu. Paulo Kafeero muntu amanyiddwa Golden Boy of Africa naye mujja kufuna nga mumaze DNA. Bwebamala DNA gundi musoke ajja kuwandiika nze bw'oba ndi minisita oba siri minisita nja kusigala nga ndi wa mugaso mu Uganda. Oba ndi wa minisita oba siri minisita nja kusigala nga ndi waki. Era nali wa mugaso nga sinabeera ki. Nabeera wa mugaso nga sinabeera ki. Kati oba ndi minisita kati kambeere w'omugaso. Bwe naaba nsigadde nga ndi minisita oba siri minisita nja kusigala nga nyamba abantu ba wansi abanyigirizibwa. Nayo minisita nze kusaba kino. Kale nze mudeke ngende bannange.